good, very smart. Okay, mbabuuzako abatula ku Soul TV mwasuze mutya mbabuuzako mwenna bagikererako olunaku olwaleero tukeeredde wano e Katabi mu Ntebe municipality era nga olunaku olwaleero embeera eri wano kiraga nti embeera y'obutonde tuze tugibagambako naye nga abantu b'Entebe naddala ab'omu Katabi bali mu buzibu obweraliikirivu nnyo oba obw'amaanyi ennyo oluvannyuma lw'okuba nti ennyanja ate amazzi gagenda kuba gasala oluguudo ono olugenda Entebe ate nga ye main road. Bw'otunuulira ekifaananyi ekiri wano emabega wange ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekya UNRA kyavaayo wiiki nga bbiri emabega ne kisobola okuba nga kizimba kino ekisenge kye mulaba ekiriko amayinja oluvannyuma lw'okuba nti amazzi gasalira ddala almost distance kilometers nga 5 okuva wali we gaali gakoma ate ne geeyongerayo kubanga gayingira wano mu luguudo. Naye kino ekisenge kye baakazimba ate ku lunaku lwali lwa Sande amazzi gasala ne gatuuka mu luguudo. Kati awo ne wabeerawo bweraliikirivu nti singa amazzi gano geeyongera ekitegeeza nti abantu abatambuza ebigere bajja kuba nga tebakyasobola kusala wano okwoleka wali ebitundu eby'Entebe era nga wano weenyimiridde wewali kkubo ery'abatambuza ebigere era nga lisinga kukozesebwa abantu aba bulijjo n'abaana b'amasomero be bakozesa lino ekkubo. Kati ekitegeeza nti amazzi bwe gaba gasaze ekitegeeza abantu bayinza okwesanga nga bangi bafunye obuzibu ne bagwa mu nnyanja ate kiyinza okuba nga kiviirako obuzibu. Olwaleero anyina omukisa oba nga nfunye meeya owa Akatabi wano wennyini agenda kuba nga atubuulira embeera eno bagenda kuba nga bagikolera ki kye baagala kiba kikolebwa era okulabula kikwalina eri abantu ab'omu kitundu kino. Mbadde nsaba Mukama wange oyimireko wano abantu abatulaba ku Soul TV sooka obeeyanjuresebo. Njagala okubeebaza ate nebaza n'abatulaba ku Soul TV. Amanya nze Kalima Ronald Jovans basamulekere meeya wa Katabi Town Council. Mwebale kulaba Soul TV. Amina. Buzibu ki obuliwo amazzi nga gabasazeeko? Nature. Katwagala first of all okwebaza UNRA kubanga baba wajjako wano last week wano siwe waali wabomose wonna nga amazzi gayingira naye neteekawo emergency gundi eno gabions zemulaba wabula kino kibanga kumira panado ng'ate oli mulwadde owa musujja. Panado ayinza okuyamba obulumi ne bukakkanamu naye oba olina ogenda mu ddwaliro. Kakati ennyanja eno bw'oba olaba ekiti kiri ekikalu nakikulaze ekiti ekikalu ekyo lwali olubalama era n'emiti gy'amasannyalaze gino egimu gikulaga nti baali bagiteeka ku ttaka. Kebo z'olabye ezo zonna zaali mu ttaka naye amazzi gagenze gakola ki gasembera. Factors ki eziresa amazzi gano okusembera? Otunudde kiri kyali ekibira kya gavumenti kyonna kyolaba baakitema ne basimbamu kalitunsi ne basimbamu n'omusenyu. Kitegeeza water table buli lwosima omusenyu oba ojambusa ogijjayo wansi. Olabye wali ettaka eryo lye baayiwa baaliyiwa olubalama lwali wansi ne bayiwa ettaka ne lyeyongera. Kati gwe bw'olaba olabanga ennyanja eridde ettaka naye nga in actual sense eri mu claiminga gye yali ebeera. N'olwekyo nze nkubiriza abantu obutonde bw'ensi tubuwe ekitiibwa. Tusobola okukolagana nabo naye nga tetubulumbaganye nnyo kubanga bw'olaba wano luli lutobazi era mulimu n'omugga baguyita Kitinda. Kitegeeza connection y'olutobazi n'ennyanja weeri bw'oba wasoma geography. N'olwekyo tukkirize tugaane bino bye tukola bijja kutuuka bikome. The best way nandibadde ndowooza nti UNRA bwe yandigeraageranyiza ekitundu kino okuva ennyanja wali weetandikira ne weekoma ne raisingamu oluguudo luno just eyinza oddutekako ku bikondo ng'ekola olutindo. Kwegamba ennyanja ne beba yeeyongedde yeesala busazi ne gaddayo neesala busazi ne gaddayo oluguudo ne luba nga luliwa nga luli waggulu. Lwaki? Luno lwe luguudo olutuyingiza mu ggwanga era ne lutufulumya. It's an international road. Era bandikoze n'oluguudo olulala oluyita ebbali ne luvirayo wali ku bitaala luyambako a few traffic okusobola okwewala bino. Naye kati kiswaza buli kadde nga tujja nga amazzi gajjudde kwega kirina engeri gye kitulagamu nti tetufaayo. Naye ng'ekibireese ebyo byonna encroachment ku butonde bwansi. Mujjukira mwenna wano waayitangawo ekimeeri nga kijja ne kikokota wano wonna omusenyu era twamala kulwana nnyo okulaba nga kivaawo. Kati gwe teebereza ekimeeri ekyakokotanga omusenyu kyagujjanga wansi. Kitegeeza buli lwosima wansi g'amazzi nga gava eri nga gagwawo bwe gagwawo nga geeyongera. Yes.
ate zino kebo abo atunira waliwo zino kebo eziri wano zenyini zo za amasanyalaze omuntu atulaba njagala tekeba ziyita mu mazzi wansi ate nga abantu babeera wano olweggulo nga bawuga. Those are internet cables. Cables za internet. Ebitongole ebyenjawulo ebitutuusaako internet bye bikozesa kebe ezo. Naye kati goza baziri mu mazzi naye ssebo zaali mu ttaka nga basimira ddala fuuti 5 okukka wansi. N'ekitegeeza ennyanja bwe yajja ne reclaimingawo kyobalaba ozirabaawo. Ne umeme yabadde wano last week ng'egezaako okudisconnectinga some of the wires era emiti egimu bagigyemu. Twabadde tubagambye bakyuse layini eyo gyolaba ennene bagisaze ekkubo edde sayidi eri so that wano wabeera nga tewali dangerous to people. Singa onojja wano during day saawa nga 7 ojja kulaba abantu nga bawugira wano bazannyiramu ne bwe mubagobawo tebawulira. So kitegeeza amazzi ago gaba ga bulabe nga galimu waya z'amasannyalaze ezo. Yesebo. So okulabula kikowereza abantu naddala twalabye ne Nakiwogo bonna bye bimu. Kulabula kikowereza abantu nga tudde mu studio. Nze nyongera kugamba abantu obutonde bw'ensi tubuwe ekitiibwa. Ekitongole kya NEMA emitenda gye kituwa okugobera gye tuba tugoberera. Ne katulaba abantu bayiye ettaka mu mazzi kati gwe effect oyinza ogiraba wano ku luguudo naye ng'eva wala kubanga Lake Victoria nnene ayiyeeri kati pressure eyo nejja neezangako akatundu. Walabye Nakiwogo ng'ajjudde sebaawo Nakiwogo baali ku lukalu naye bw'ojjawo kati tosobola na kukikkiriza. Nkulaza akayumba kaliko olaba eyo kampuni ya byennyanja akayumba akamaato we gaagobanga ne batikkula kali mu mazzi kati. So tuwe obutonde bw'ensi ekitiibwa tuleme kubuyingirira tusobola okukozesa nga tubeera nabo okugeza ennyanja okujja n'owuga n'okima amazzi n'ovubirako that's okay naye ate okuyiwamu ettaka gw'osobola okuzimbako nkulayira omuganda nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde gajja kudda. Tweyanzega eyo embeera etwagadde okubanga tubalagako era nange wano wenyimiridde siri safe amazzi gabeera gakuba buli dakiika naye nga amanya abantu baagala kuddamu bajjukize ku manya. Amanya nze Kalima Ronald Jovans Basamulekere meya wa Katabi Town Council era nga wano we tuli Kitubulu. Okay. Yes, tweyanzege njagala munzikirize nsobola okubanga nkomawo mu studio naye nga ensonga nkulu ey'okukuma obutonde ne General Muhoozi Kainerugaba yatugamba okukuma obutonde ate nga n'omukulembeze w'eggwanga atukubiriza okukuma obutonde. Nkoze ne mubiru n'ekawadwa kanzereyo mu studio mugende maaso n'okubanga muweereza. Okay, tuwabuzaako nnyo nga tugamba weebale.